Ekibiina kya FDC Engineer Patrick Oboya Mriyat ayongedde okujjukiza abantu mu bitundu gy'asibuka obutamwerabira wabula ng'ennaku z'omwezi 14 bagende bamulonde bamuwe obukulu obw'okulira eggwanga lino. Olwaleero Engineer Patrick Oboya Mriyat asookedde mu bakadde be abawangalira mu tawuni y'e Soroti ne bamuwandako eddusu n'okumuwongeewa omukama amubeere mu byakola. Oluvannyuma yolekedde mu bitundu by'e Soroti eby'enjawulo okuwenjeza ku bannakibiina kye akalulu kyokka eno obwedda asanga poliisi emusuulidde emisanvu nga bwe mutegeeza nga bw'atalina kubeerayo ekibaleetedde okusikangana n'okweyogerera ebisongovu. Yeeyongedde mu bitundu bya Mulata eby'enjawulo ng'asookedde apapiya gy'akubye olukuŋŋaana n'abasimu olw'omukwano gwe bamulaze n'abasaba okumulonda. Agenzaako Kyokyo mu tawuni kansule Kabera Maida awaziikibwa maama wa munna wa FDC Florence Ibi avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'e Kabera Maido n'amusabirako. Oluvannyuma akubye olukuŋŋaana mu bifo ebirala mwamulatanirira nga bw'aperereza bannakyalo banne okumulonda asobole okubakolera ku bibasoomooza. Olunaku olw'enkya POA wakuwenja akalulu mu bitundu by'ekitugumu ne Gulu City. Yakwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation bendera ku bwa President General Mugisha Muntu asibye abeekamwenga okumulonda eggwanga lisobole okukyusa obukulembeze mu mirembe. Abasuubiza okutumbula ebyobulimi, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake. Mumpereza karuru nanaba ANT tuye abantu bashoboruki yanga nturubaza nturutambuza je. Muntu era ategeeza nti ng'atuuse mu buyinza wakufuga ebisanja ebiri byokka olwawo omukulembeze omulala omukisa. Omukulembeze bw'aba afunye omukisa abantu ne bamulonda mu kisanja ekyokubiri amaliraawo umurayingire. Bw'avudde Kamwenga yolekedde disitulikiti ya Kyagwenda mu tawuni kanso y'e Mathero gyayogereddeko n'abalonzi. Anesi Kyaze ne Anthony Atwine bakusakidde Grino lwabukedde TV. Ate bbawo omugenzi Robinah Ssentongo afudde oluvannyuma lw'okubwa pressure emutiddewo. Aziikiddwa ku kyalo Rankoni B mu ggombola y'e Rankoni mu disitulikiti ey'Ekyotera ng'eno gye baaziika ne mukyala we eyali omubaka owa Kyotera Robinah Ssentongo. Emikolo gy'okuziika Joseph Ssentongo bbawo omugenzi Robinah Ssentongo gitandise n'ekitambiro kya mmisa nga kibadde kikulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo ky'e Rankoni Reverend Father Rosia Ssebunya nga gyetabiddwako bannabyafuzi ab'enjawulo. Okuziika Ssentongo kukoleddwa mu nkola eri scientific nga omulekwa ne bannaddiini bokka be bakkiriziddwa okutuuka ku ntaana nga kukoleddwa aba Uganda Funeral Service. Kyokka abakungubazi balaze okunyolwa olwa famire n'okufiirwa abantu 3 mu bbanga lya wiiki emu nga bategeeza nga bitali kya bulijjo ne basaba mulekwa okwekwasa Katonda mu kiseera kino asobole okubayisa mu kugezesebwa kubayitamu. Ate ne tusabira n'abaana baabwe ensiga ennungi yebasigibwamu ekyokulabirako ekirungi ky'abazadde baabwe ate nabo engabo bagikwase buzira. John Paul Mpalanyi n'abalala basabye bannakyotera okuwa omusika wa Robinah Ssentongo nga ye muwala we Rose Natongo akalulu nga kino kyokka kibayinza okubageza bamulekwa era ne babakalaatira n'obutaterebuka okuva ku mulamwa. Tobiwulira n'otya Kyotera twetaaga nnyo kati n'okusinga emabega. Tuli abantu 5 abali ku opposition bwe kinaaba kyetaagisa okutuyimirira emabega g'omuntu omu ffenna tutwogera olulimi lumu kubenga tujjawo omusajja ono tujja kukikola. Mbasaba omusika wa Robinah Ssentongo mu by'obukulembeze tumuwe akalulu atukiikirire mu lukiiko lw'eggwanga. Bamulekwa nga bakulembeddwa mu Judith Nampeera wakati mu kulukusa amaziga bakanyiza ebigambo nti bazadde baabwe bafudde COVID-19 nga bagamba nti kitaabwe abadde aludde nga mugonvu era ng'ekyasinze okumuleetera okufa by'ebirowoozo bya mukazi we Robinah Ssentongo eyakafa. Mutubaga mu protectinga ettendekero lya mami nenga ebigera bibaddemu nenga tewakatagala banange munsabire bakana kunsita era
Rose Fortunate Natongo yebazza abantu bonna ababeereddewo mu kaseera kano akazibu atyo n'asaba Nakyotera bonna okumuwagira ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekyotera asobole okugusa ebyennyina bye yali abasuubiza. Abalabe baffe tubamanyi naye twesige Katonda tujja bawangula. Nasaba mikwano mumpagire munkwatireko kubanga sikyalina maama sikyalina taata mwe mwesigaza ne baganda bange. Mu ngeri emu era famire yali omubaka Robinah Ssentongo baguddemu ekyekango bwefiiriddwa muganda waabwe Dorothy Mukasa nga naye afudde ekirwadde kya COVID-19. Omugenzi aziikiddwa ng'emikolo gitandise na misa ekulembeddwamu Reverend Father Richard Mugisha ow'ekigo ky'ebisanja mu Masaka. Tweyongera okusaba gavumenti okuggyako obubaka bwokka bwewa ku TV ne rediyo abantu ebatuuseeko mu bbeeyi entono ebinaabayamba okwekuuma COVID. Omugenzi abadde musomesa ku yunivasite y'abakulisaayo e Mukono. Kitalo bambi kitalo nnyo Mukama awanirire ab'eŋŋanda n'emikwano abafamire ey'omugenzi Robinah Ssentongo. Ate bwe tweyongerayo abawagizi ba NRM bakedde ku kisaawe eky'Emmengo okulaba ku pulezidenti waabwe Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde ayogerako nabo obutereevu ku nkola eya Zoom. Yennyamidde olw'ababaka ba Paalamenti abasusse okwefaako bokka. Pulezidenti Yoweri Museveni azzeemu okwogerako n'abawagizi be mu Kampala ku mutimbagano mu nkola emanyiddwa ng'eya Zoom. Abawagizi bavudde mu bibiina ebyenjawulo mbadde n'ababoodabooda nga bonna bakuŋŋaanidde ku kisaawe Mmengo mu Kampala. Yennyamidde olw'abamu ku babaka ba Paalamenti abeefaako bokka nga beeyongeza ssente wamu n'okwagala okulinnya ennyonyi buli ssaawa okugenda ebweru. Wadde mbadengezako okubawabula naye abamu baba balina endowooza yaabwe. Ne basooka eby'emisaala bye bakulembeza bazisowaza okutambula ebweru omungeri ezo esente nizonooneka. Ayogedde ebintu ebyenjawulo byagenda okukola mu kisanja ekijja omuli okwongera ssente mu nsawo z'abavubuka n'okuwagira abantu mu maaso g'ebyalo n'okusitula embeera z'Abannakampala ng'ayongera ssente mu bizinesi zaabwe. Tukuba amasanyalaze wegali naye ekyo obwavu abantu baffe okusigala mu bwavu abali mu byalo abakolera olubuto lwokka abo tulina okulaba nti bakolera olubuto ate bakolera n'ensawo. Ate mmwe abali mu tawuni tulina okulaba nti mufuna entandikwa buli omu naakola kyasobola. Hajjat Minsa Kabanda omuteesiteesi era omukunzi w'NRM mu Kampala ayogedde ku kwogera kwa pulezidenti. Naye nga ffe mobilization yaffe twasalawo yadde nga tebannaba kutuclosinga tutugitambuliza ku mutimbagano gwa TV kuba pulezidenti ajja kusobola kutambula buli wamu ng'agenda akola ki anoonya akalulu. Abalala abeetabye mu kwogerako nabo baweze okunoonyeza pulezidenti akalulu. January 14 lwekiggwa ekyakukola mukimanyi awatuufu mumanyiiwa tewali walala okugjako ewa muzeeyi. Abantu abali wano bonna bavuzi ba boodabooda ng'ate bonna bakwagala era bagenda kuwagira. Waliwo bakanyama abeeraliikiriza abantu abakuŋŋaanidde mu kifo kino kyokka nabo ne bategeeza nti bawagizi ba pulezidenti Museveni nga kibaagala abajje ku muggalo. Tumuwagira akimanye nti ng'abavubuka gye tuli tukola mirimu gya wansi naye ennaku zino twasanga okusomozebwa kw'amaanyi emirimu egyaffe naddala egy'abakanyama tegikyatambula bulungi. Ate oluvannyuma lwa gavumenti okuweera ebikujjuko ebimalako omwaka omulinda okusaba okuyita mu mwaka abamu ku basumba okusaba kuno bakutegesa emisana olunaku olw'enkya nga Nnabbi Muyingo Moses Bright wannyonnyola. Kubiriza abantu ffenna okwongera okwekuuma ku ssaawa zino ezisembayo okwongera okwekuuma kwongera okusigala nga tuli bakkakkamu. Asabidde abafiiriddwe mu mwaka guno ogw'okusoomooza. Bangi bannaffe abafudde mu guno omwaka COVID atutte bangi endwadde endala zonna zitutte bangi. N'omusumba Lameka Natumanyi w'ekkanisa ya Favored Evangelistic Ministries asabidde eggwanga nga tweteekera okumalako omwaka. Asiba Naddiini obuteyingiza mu byabufuzi nga kitemaatema mu ndiga ze basumba. Mu kifo ky'obuyomba mu kifo kyaffe tujja kufiira wano katugende mu ssaala. Abalabudde ku kirwadde kya COVID-19 ng'okusaba kubadde ku kyalo lw'Entanga mu ggomba lw'Emikoma mu disitulikiti y'e Kazo.
nga bwe tusabira eggwanga more especially days when tulimu ez'obululu nga seri kyokka ne season zino za covid-19. Addukanya ensi. Omwana bw'azaalibwa asooka kuyiga kudduka nga tannatambula. Kwegamba omwana alina okuyiga okuddukanya ebyawaka ate n'adduka okutuuka